Yes mbaniriza akade kale mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribe ngata munyigene kale bagita Fadi TV yuji mbana amawuli agabaga tambula mbane updates ziba trending ezina value just following your subscribe ngonyige kale bona subscribe ngano nyigane kale jako receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Walo muvubuka yakwatiddwa police nsonga za kulumba Maama Fina. Muvubuka banavubuka bamanyira ku TikTok wali banange. Sebo ono yabadde so nakola aka video ngagamba tuno sebo yakwata mu bisoboza bya Maama Fina era nti yabirya nabiyojovana tinengalo nakomba. Bamukudda bamukabyedda ono bamukutte yatuse ku police yagezaako kulaga nti tamanyi Luganda nti akozesa Luzungu kyokka mukola aka video yakozesanga Luganda yo golengera mu kifaananyi ku mabbali oyo ayambadde katopi ennaku zino social media abaana abasinga ddala abavubuka ebafudde ekitagasa abasinga beebuuza ne muvubuka ono yabadde ayinako emmandwa emulinnya ku mutwe yabadde kyokka abasinga babakwata bagamba anabadde sikimanyi yasinabadde kwegamba nange ndi awo nabiddawo nga mbyogedde. Ono bamukutte yakwatiddwa dda sebo yavuyisizaamu Maama Fina yamuyisizaamu eggaali baaba sebo lyagambye Maama Fina lyamwebakako era kino lyali ebisobooza bye nelikomba n'engalo ne lyeyagala ne munnange waayise mmeka baba kukunulawa banange waayise mmeka nga bamukutte dda ali ku poliisi tebanakubanga bamusalira tetumanyi Maama Fina yasinise poliisi ani abikira Maama Fina yakoze ki yasinise poliisi Maama Fina yeebuuza ne kati omuvubuka ono yabadde afa atya okubanga amuvuma yabadde afa ki Maama Fina mukazi wattu akyebuuza n'amaziiga gabuza okumuyitamu nga yeebuuza omuvubuka ono yabadde afa ki okumuyisaamu amaaso n'okumuvuma yabadde afa ki Maama Fina naye akyebuuza kyabadde afa. Abaana bali okwo ku social media naye nga bo oneti wa content waabwe wakuvuma omanyina bibadde bigenda biggwako mpolampola wali ku TikTok waliwo ababikolanga bacumi bayiga Sharifu ba Dr. Sefiko bagenda bakakkana tebakyawulikikana nnyo ne bannange luli content asinga gwe bakolanga wakuvuma kuwemula kakati ate ye yasuseewo ate ono yasuse ne kwaba bavuma ono ye yasuseewo maama nyabo bugambo otya nti Maama Fina amugira nti wali ebisobooza byo okyogera otya sebo lyagambye lyamusinkana nelibyejovaana ane abavubuka bamukutte ali asaba kisonyiwo ne ba poliisi egamba twagala obeera example poliisi egamba twagala obeera example teri kukusonyiwa poliisi egamba teri kusonyiwa kaweddewo ddakake Maama Fina Amaziiga Gamuyisemu mukazi wattu nga yeebuuza ne kakati omuvubuka ono yabadde afa ki okunvuma naye akifu agatagata tamanyi yeebuuza omuvubuka ono yabadde aliko kigambo ki gambye omuvubuka buli muntu yeebuuza kikyadde kimulinnyiku yadde alinyeddwako mandwa yenna nga yomulabitya kyeyakoze Maama Fina bannange teyakomye kwekyo n'okumuwemula n'amuwemula wuuyaawo bamutusiza ku poliisi naye ng'alaga n'Oluganda butalumanyi amanyi Luzungu kyokka nga yabadde avuma yakozesa Luganda. Abasinga beebuuza lwaki baana bavuma abantu oba basibaganda lwaki baagala nnyo okukozesa Oluganda lwaki bakozesa ennimi zaabwe anti Oluganda lutambuza obulungi mu message neetuuka ku muntu gw'abaagiwa essaawa zino agamba nti naye tamanyi ani abadde abyogera kubanga mutamanyi kyabadde kimulinnye ku mutwe bwati bwagambye poliisi naye nga kaweddemu ddakake musubscribinga munyigene kale bagita Fadi TV mbaye bulungi mmwe.